kati ato olaba gwe yali yeetakulira enkukunyi mu bantu munfaananayo bwotyo. Obutugirira ssaawa zino obunkenke bweyongedde mu State House ya President Museveni. Ogenda kumbuuza ati biki ebituuseewo. Abamu ababadde bagenda kampeyini za President Museveni bavuddeyo ne boogera mazima biki ebibadde bituukawo byonna mbikuletedde ogenda kubeera nga obyerabirako naye nga tetunnagendayo bane nkusaba ino video osooka ogimbireka like oba omaze subscribing weegatteko mu kutu kwaffe guno omukulu gw'emikola yakungula akusoniyo agamba nti olunaku olw'ejjo we bagenze kampeyini ya President Museveni ne bayingira bulungi naye mbu okufuluma lwabadde lutalo lwamaanyi. Njagala osooka olabe biki byabaddewo nga bagaana okufuluma tumale tweyongeyo ne President Museveni okubeera nga naye yasobola okufuga eggwanga lino Uganda ng'alina emyaka 43 nga His Excellency Robert Kyagulanyi. Guys, have we ever entered prison well not knowing? Now it's here. This is prison life. You see this rally? I think the rally. Once you enter here, you cannot go outside, my dear. Hata ukikera asubuhi umeingia, ndio utakaa paka jioni, hakuna kutoka. Sio sama rallies ya wengine hatueni enda unatoka, hakuna, ndio hiyo tu umeingia. Hakuna kutoka nje. Kwanza unaona chenye iko. Security iko kila pasi. Ndani ya mahindi wapi yote security. Kati ato olaba gwe yali yeetakulira enkukunyi mu bantu munfaananayo bwotyo ku bwavu Allah subhanahu wa ta'ala bwe waliko ebiseera ebyo. Kati olaba gwe Allah yakusobozesa n'obeera pulezidenti wa Uganda tukalakataaga kati twenyenya. Kati olaba gwe Allah yakikusobozesa. Kati ate olwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anyirira ayina ssente ze. Si munaku ayina wasula naye gwe ebiseera ebyo nga toyina nga newokusula toyinaawo. So biba kubanga byani ayina ani atalina amazima go wandibadde nga tewandifuze Uganda eno naye mutonzi waffe yakola atya? Wallahi oba bakadde baffe wabalimbanga biki? Wallahi Museveni ddayo kowe ojjukire byensonga Firauna alayhi laana omanyi nawe kati tugenda tandika okwongerako alayhi laana. Bwasindi Allah asindika Musa namuga genda idhhaba ila Firauna innahu tagha. Genda eri Farao uyogere naye. Genda yo mazima yefudde oweggume, yefudde ali arroganti atakyategeera naye ulira Allah namugamba okujjako Allah abaagala nnyo mmwe badikiteeta naye temutegeera. Yagamba Allah agamba Musa naye bw'otuukayo faquula lahu qawlan layyina, yogera naye ebigambo ebirungi ebiwoomu totomukambuwalira. Qawlan layyina la'allahu oba olyawo yatadhakkar anajjukira nti owaye eyantonda ye Allah eyanto yampa obuyinza bino ye Mungu au yakhsha oba naafunamu okutya mu mutima gwe, naafunamu okutya nti naye bannaye abantu bentulugunya kuba Firauna yatulugunya abantu nga Museveni bw'otutulugunyiza naye wa ovanga ku musajja akera ku machana akubalaali eweze emitwalo gy'abantu 5 nenga bonna bambadde t-shirt za red nenga bakulaga baguzengule nenga tukuliko bawadde sente jigula wekye kito kira kya bulijjo. Omuntu ne yeteeka mu sente mu mbeera eno bweti n'agula t-shirt ya mitwalo 2 olowooza kita kya bulijjo. Nkulambululira bulungi otegere bungi lwaki otegere bungi ensonga gye nkugamba ssebo. Lambulula mukenkufu mpulira bibyo. Okimanyi nti bbanga lonna na Uganda ebadde ne flaga. Nkimanyi mukenkufu. Naye lwaki kati buli lwoyita flaga ya Uganda buli abantu bazitimbye mu maka gaabwe, bazitadde ku mmotoka, bazitadde ku pikipiki, bazisimbye ku bizimbe buli kimu ku makubo olina omusanga agitaddewo bulijjo teriiwo. Koza lwaki bulijjo tebagiteekawo? Olunaku lwe yajoogerako nti mukwate flaga, abatunzi ba flaga kati bye baliko.
oyita mu bitundu ebyenjawulo byonna kati buli muntu omusuubuzi yenna asobola fulaga asobola ozitunda kikulaga maanyi ga muntu namukisa muntu gwayina tiyakera bukezi ku makya n'ayoga nti mugule fulaga natalina ssente ne yeewola ate n'agigula n'abeera nayo tosobola kulwanyisa muntu alina mukisa omuntu alina omukisa agula emmotoka n'omulwanyisa neegwa kabenje ate nkya n'agula endala nga gwe togulanga yadde akagaali akapya kye bayita omukisa gw'omuntu bwe tolaba nga yo muntu gwe basibwa mu kkomera n'akomawo nga ne beeyaleka wabweru ate era akyabasinga okuba obulungi ngate mu kkomera gy'abadde takola kiko bayita amaanyi ge baga nti gundi alina amaanyi kyosobola okulagira ne kiba ojjukira ku biseera Ronaldo ne Messi baaberera ku foomu mbijjukira mukenkufu nga basamba nga bateeba nga omupiira gumu ateeba golo 3-4 we batyo abasambi bonna abaali balowooza mu biseera nti balina ebitone basamba nga naye nga teyabiraba bano bamaze okutuuka ne bakaddiwa ne bavaawo ne mulyoka mumanya nti ne Bambape basobola okusambako naye ebiseera biri byalimu abasajja nga naye basobola okusambako banneeyimba naye nga teri asobola balaba nga balaba abantu babiri obuuza Ronaldo akubye mmeka Messi akubye mmeka akoza system mmeka kubanga be baliko ebiseera ebyo kati ye mwami Kyagulanyi olina okubuuza atambuliddewa ayogedde ki leero ab'ebyokwenda bamwogeddeko ki babbuloga bamwogeddeko ki buli muntu ennaku asika omanye abantu kati abali olwa mwami Kyagulanyi ng'abantu be bali bulungi lwa mwami Kyagulanyi jasikira bukezi n'amuvuma nga ina n'abamuwesako nti mwezi guugo kankuwe ssente jasi lwakuvuma mwami Kyagulanyi kati oba okiyita kyakuzanya naye bakere ku makya ebyaddala ku luno nzikiriza bannayuganda bako njagala osooka owuliriza ono omukyala ava Fort Portal naye ng'akulaga ye ku Bobi Wine kwafiira sokolaba vidiyo iyo Kyagulanyi Bobi Wine mubulokigira waki kugenda kuteera kakuyege abebembezi batoora tukuli kuswala kwa maanyi kangizire Bobi Wine aine right nawe kugenda mbere akuba nayenda kuona kuteera kakuyege nkuku Museveni nawe nkuku akola timuswaire kuswaza kwa mulingo kyoko tigali mahano kiro kyona kumusiibira mu motoka akalema kuhikaho abantu be obu butiini omutiini nukwati muswaire mahano genyi naye Pulezidenti Museveni ye kenyini gwe mulaba oyo njagala okumubuuza Obote yamukwatako Obote yamulemesako ogenda okampeininga Pulezidenti Museveni tebamusibanga nako tagendanga kuwadde mu kaduukulu tamanyi bulumi bwa muntu kusiba muntu tamanyi bulumi bwa kugana muntu ku campaigninga oba ate ffe batukipingidde mu ignorance alisa abaluli bamanyanga information egenda maaso wadde kyalinga kizibu naye ate atist bo bakampaininganga naye obuzibu bwe tuyina ffe mu mulembe gwaffe nti tatukkiriza na campaigninga takkiriza na Kyagulanyi kutuuka ku bantu just to convey the message okutuusa message eri abantu era njagala okwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu obudde bwonna bw'ateekamu n'okuyimirira okugenda okubeera ng'atuuka ku buli muntu message emutuukeko bannaye weebale kuba kyekka kyayinza otukola kutuma abantu era kyakozesa etactic yokka gye yasigazaayo yokka ke kakodiyo kokka abalogana njagala obagamba akakodiyo kokka kasigazaayo kwe kumma His Excellency Robert Kyagulanyi abantu kumubulokinga kulema kutuukayo kumukeereya aleme kutuukayo agambe abawagizi baliwa kyova olaba bano aba NRM bagenda ku gurawundi nga tanatuuka ne bakwata ebisaawe nga birimu abantu ne bagamba labalaale ya flopize naye ng'omuntu omukutte omulemeseza otuuka gy'alina otuuka omulemeseza okwogera n'abantu mumukuba tiya gaasi atuuse akooye n'ebyokwogera kulaaleeze ne mumukuba tiya gaasi muba musuubira ki banaye Mr. Museveni yakitegedde Bobi Wine alina okumuwangula ekyokumukola kyonna kiri eki kwe kumumma abantu omuntu akutte omuzindaalo kyekyokka kyatya yakitegedde kyova olaba muguru yamukwata buli wamu amukwata tamukkiriza wadde okutuuka ku muntu n'omu lwa nsonga akimanya agenda kulabula abantu mu ggwanga akimanya abantu bagenda kuzibuka amaaso kyova olaba nabagamba nti the disease that has eaten the Ugandans it is ignorance kyova Thomas Sankara yakotinga n'agamba the enemies of our people are those that keep them in ignorance kyokka kyayinza okukola kyokka naye abantu baagala change olaba buli wagenda abantu bamukuŋŋaanirako bwe bati solution yokka gy'alina kwe kumumma abantu afune byagamba ensi z'ebweru talina buwagizi
talina bamugoberera talina bagenda kulalize yampangudde atya kyekyoka kyemuva mulaba blockage ziba ku blockage yakitegeedde